Charles James Senkubuge ategeezezza nti tebajja kuyimiriza enteekateeka ez'omuzannyo gwa ceasefire ogugenda okubeerawo omwezi ogujja wadde ng'omutwe omukulu Kato Lubwama afudde. Senkubuge agambye nti ekifo kya Kato Lubwama basazeewo bakiteekemu Amooti ombalanguzi era ng'ajja kizannyamu bulungi. Ndi musirifu nnyo. Kato Lubwama we yabuukidde Kyajja kitya lwaki byonna naye nga si byakufuzi twalivugera ku omuzannyo ebigambo ebyo bigenda kuyisibwa mu kagera akawooma ennyo akumwana mulenzi omuwanvu omuzibu omuddugavu tibitibi odongokala. Kyokka agamba nti okufa kwa Kato Lubwama kubalekedde eddibu ddene naddala mu kiseera nga buli kimu kimaze okuggwa. Nga tuli wamu not as police in the industry naye nga as members of the same team, the dinosaurs, nga tukola omuzannyo gwa Uganda at 60. Ategeezezza nti omugenzi Kato abadde yeenyumiriza nnyo mu muzannyo guno era nti abadde ataddemu ebinonogo naddala okukuŋŋaanya basita bonna abakatemba w'oku siteegi. Twala nkokola naye nga munafu naye kati omulaba nga abadde ali so energetic. Omanyi omuntu bw'aba alina kyagoba nga kitambula obulamu bwerawo. Senkubuge alambuludde ku gimu ku mitendera egibadde gituukiddwako nga kati badde bali mu kwetegekera obulango obw'okugumanyisa bannayuganda. Kyokka kye tubadde tukolako ne Netflix ogireeta mu Uganda oba okukola TV omukutu okuteeka wakisi zaffe abantu bazidawunodinge for money. Agambye nti mu kiseera kino bali mu katwa k'okufuna omuntu agenda okukola kyabadde akola mu muzannyo guno olw'ekyenjawulo kyabadde nakyo wabula nga kati bamusikizza Alan Mujuni amanyiddwa ennyo nga Amooti omubalanguzi. Agenda okuzannya nga Kato tetulenge lugenda mujja ekyo ekifo tujja kuteekawo Amooti omubalanguzi kubanga era naye abadde agenda kuzannya nga Isingoma. Ayogedde ku bulamu bwa Kato Lubwama okuviira ddala mu katemba okutuuka mu Parliament bw'agambye nti kyakuyiga eri abasigaddewo. Nakezesa emikisa neyesimba kuba emuppi era n'awangula. Otegeresewo opportunity bw'ejja gikozese. Alambuludde ezimu ku nteekateeka omugenzi z'abadde alina okusitula embeera z'abannakatemba. Kyetusinga okumuyimirizaako yafuuka member of Parliament teyadduka industry yaffe. Abasinga bwe babeera elevated ne bagenda mu bifo ebyawakulu nga bagamba nti gyemu amasuuti ga honorable ngende ku stage ye teyayistopinga nako. Ne Road Mayor Salongeriyasi Lukwago atendereza ekitono omugenzi Kato Lubwama kyabadde nakyo mu nsiike y'ebyakatemba era nti akikozesezza okukyusa obulamu bwe n'obw'abalala. Kato gw'ogamba is an all rounder. Abadde muwandiisi wa mizannyo muzannyi waajo nakinku ku stage ate era muyimbi ate nga n'ennyimba azeewandiikira. Ayogedde ku lugendo lwe lw'ebyobufuzi okuviira ddala mu kibiina ekya Democratic Party kyagambye nti yalafuubanira nnyo obwenkanya era nga teyeetiiririra. Mu byobufuzi twaweerezaako nnyo naye mu DP nga ddala ng'akyali ne mu katemba we era ng'akyakola ne ku rediyo nga tuli ku lukiiko wano ng'ali ku lukiiko wano lwa kapulesenti olwa DP nga ye wamawulire. N'abakulembeze mu Town Council y'Ekya bwe batudde bukubirire ne basiima emirimu omugenzi Kato Lubwama gy'akoledde ekitundu kyabwe. Mu lukiiko olukubiriziddwa Sipiika Tony Mateega, Meeya Kasule Zedi aleese ekiteeso nti Bamubbuddemu Oluguudo era n'ekisembebwa bakansala ne kiyisibwa nga bagamba nti akoze kinene okusitula ekitundu. Tugenda kulaba oluguudo luno tuyita Nkozi Hospital, oyita ku University ogenda e Bukonoka. Tugenda kulaba nti okulekawo ebyafaayo nti n'ebirungi Kato byakoledde eggwanga n'ensi eno yonna. Oluguudo no tusazeewo tugenda tubbulamu erinnya lya Mulongo Kato Pawulo. Luno oluguudo lujja kuba luyita Honorable Kato Lubwama Road kisobole okututumula ettutumu lyabaddeko n'obutaggwaawo naddala mu kitundu kyaffe. Tuuze nga tusaasira n'abakulembeze bannange nga tusaasira olw'okuviirwako kwa Kato. Banera bagenze ne maka Kato Lubwama mwazaalwa era wagenda okuziikibwa okukubagiza ab'eŋŋanda. Mugenzi ono atulekedde eddibu ly'amaanyi nnyo Kakayabwe Town Council. Batulaze oluguudo lwe Bamubbuddemu nga luyitira ddala wazaalwa. Okulongoosa waka nakwe kugenda maaso era tusanze basaawa. Neebaza Katonda
mujjemu mu kiseera ekirungi ekitali kya covid tujja kufuna omukisa abamuziikako abadde bamwagala enyimba zine katembe badde bitunyumira nnyo wama badde anyumira byakola wabadde bwabadde azanya emizannyo gye olaba azanya